kubanga wandi bado okusalira mu mbeera nga mingi naye all the same esavisi yaffe bannayuganda aba bano wano madamu bakukwasiza egeri gye bali. Poliisi ejja tubuulira si kati kubanga kati tetuli mu kooti nti tuwoza oba tetuli mu komiti nti twogera. Poliisi ejja tubuulira babaddewo bbanga kke babadde bakuuma biiki obadde bakuuma ttaka likayalimu. Kino nakyo tulina okutunulayo kubanga mu mbeera yonna ey'okufiirwa omuntu basebwe ne banyabo buli muntu kati kimuvunaanyizibwako. Emyaka gyaffe ne RDC si gyakubeera mukomera. Buli bw'obeera heedi w'ekintu niwabeerawo obumenyi bw'amateeka obukolebwa bw'ovunaanyizibwa. Kati nze noono tuvunaanyizibwa ku musaayi ogwayise wano eggulu kubanga tuba twakumye bubi abantu singa bafa. So ebitongole ebinoonyereza bigenda kunoonyereza byonna kunoonyereze one ani yalagidde omuntu okukuba amasasi eggulo agakutte abantu abalala ne balusuulamu akabi. Bannayuganda kyenjagala bamanye abantu bonna Uganda yonna nti ofiisi ya RDC mu district yeba evunaanyizibwa ku security ya district. Ensonga ey'okubiri ensonga zonna ez'ettaka oba ensonga zonna singa kooti eba esazeewo ebiwandiiko ebiva mu kooti oba documents ez'okooti orders naki zirina okutwalibwa mu mitendera okuva ku poliisi yonna headquarters n'awalala ne ziwunzikira mu kye tuyita district security committee. Akakiiko ako RDC abakiyamani waako abaamu bamembers bangi bitongole bingi ne tukubaganya ku kooti kyeba esazeewo kubanga mutuulamu n'omulamuzi mutuulamu ne State Attorney n'abalala ne tulaba nti kooti kyesazeemu tulina okiteekesa mu nkola poliisi ng'ekiteekesa mu nkola ne komiti nesooka etuula n'esalawo. So bintu bibiri kubanga saagala kumala budde wano tulabye nti pati emu teriiwo ate tujja kuba tulidde tumaze budde buwanvu okwogera ku kintu nga pati emu endala teriiwo. Mu byo Uganda kwe tutambulira tulina amateeka basebwe ne banyabo bye tulina okutambulirako naye abakwasisa amateeka be bantu poliisi. Ensonga zonna singa zibaawo tulina osiwe bwe bajja muwulidde tulina DPC we Kajjansi ensuubira ne RDC abavunaanyizibwa ku Kajjansi oba Busiro. Ensonga zino zonna bwe zigwa mu bana abantu bonna abali wano nga za kooti bwe bamala ozeekennenya immediately balina ozisindika ne bazireeta mu district security committee yange yentulako eya main. So mukyo ensonga za kooti nze mwali nyambye ne sizigendamu kubanga sizimanyi situuzangako parties zino nga nze okuwuliriza ensonga zaabwe. Kyamukisa mulungi nti RDC atulambikidde nti abadde abitambuza newankubadde ffe nga ate komite waggulu ebadde tenakola ki tenabimanyaako. So one twebaza nnyo bannaffe bali aba security bali private security guards kubanga nabo bakola omulimu omunene nnyo singa babayise mu makubo amatuufu. Teri private security guard oba guards eyinza kudeployinga abantu abo mu kitundu nga ofiisi ya RDC tebamanyi oba DPC tabamanyi. Bayinza okujja mu mirembe naye singa wabeerawo okusika omugwanga kukayalirwa ku ttaka oba ku kintu kyonna directive gye tuyina etulagira nti abo tebakkirizibwawo mangu nnyo. Local police oba poliisi eya bulijjo eya DPC ekkirizibwa okukuuma okusika omugwa okubaawo nebaawo obukuumi. Kaunde nze natuukirirwa abantu omwana wa maama wange nze mu famire eno eya House Matovu ndi mwana wa muwala kivula nze Sekaunde Medi nze siri Matovu. Ettaka eryaffe wano jjajja waffe yaleka ettaka eka zaali 9 eka 9 kye kino kitambula ne kigendera ddala paka mu biiki
kyonna kiri ku eka ekyo 9 eka ekyo 9 bwe kituuka ne baagala okifera ne baguzaako omusajja bamuyita Sajjabbi ne bamufererako ne bamubbirako ne tugenda mu kkooti jjajja wange n'agenda mu kkooti bw'agenda mu kkooti mu myaka gy'ekyenda eyo n'awangula omusango bw'aguwangula bigenda okuvaayo nga bali basazeesazeeko obwapa bwali busaliddwa batume nga balibbye obwapa obwo babusazaamu nga bamaze okusazaamu musango era kkooti neeragira ekyapa kidde mu manya ga House Matovu jjajjange bwe tugenze mu kkooti omuyiriitiri ono naye bamuferera ate ku ttaka lire baali baguza Sajjabbi omusango jjajjange gwe yawangula bw'amala okuguwangula kati ate omuyiriitiri yali agamba nti asaba kkooti yakuumisa Sarasini ya bbeeyi ayagala asaleko eka 5 zalinako interest ye alyoke awone okusasula sente nyingi eza Sarasini kkooti nemugarantinga injunction bwe mwa injunction of which naffe family tetukigaana family tukikkiriza on grounds nti kkooti yagamba nti ye apime eka walina interest wabadde ateeka Sarasini abeerewo nga kikuuma ettaka lye era neemulagira mu injunction omwo nti ateekewo obutayimbwa nga naffe tulaba eri nga ffe tuvunaanyizibwa eri neeno This come here. No,